Omupiira gubadde mulungi nkakasa tusambye bulungi naye ekimu kyokka chances ziganyo tufunye chances nisugana ngikozesa ate bwotunya omupiira ekitundu kyonna ekyokubiri omupiira tugupozesinze nga ffe tugulina nga tusambira mu half ya opponent atutesera nga defendings ate nga omukisa ffe tugikuba ku miti teginywa but tusuubira nti omulundi oguddako tugenda kukola ku ba strikers baffe okulaba nga twongera okushapeninga mu maaso kulanga tuteeba nekyampozi n'omutindo gwa referee gubadde gutyo batukkiriza nti next time round wajja kubeerawo improvement okuvannamu injuries ndowooza ekintu okuba obuzibu obwo kubanga sifunye goals nyingi nensuubira nti Tanirege nkyalina obudde bungi ngenda tereza mu olugoba nga luteebi neba abateebi nsuubira nabo bajja kuba bawonye tukomewo nga twagala okuba era n'omupiira gutugwetaaga ogwa Tanirege tugakikolako wekyo. Thanks very much.